Abayizi abasoma 30 bakubiddwa essomero lya Desire Parents Nursery and Primary School erisangibwa mu district y'Emityana era nga bangi baddusiddwa mu ddwaliro Emityana bafune obujjanjabi. Wabula oluvannyuma lw'okutuusibwa mu ddwaliro Emityana kibaweddeko anti abasawo basanze beekalakaasizza dda olw'okukwatibwa kwa munnaabwe n'aggalirwa nga bamulangako ebisawo bye yafeesi ye. Kigambibwa nti Dr. Cyprian Balyayanga yava ku mulimu gwe n'alekawo mumyuka we nga tategeezezza bakama be era bwe baali balambula ne batamusangawo ne basanga omumyuka we ebyaddirira kumukwata nga bamuvunaanako ebisawo bye yafeesi ye. Kino kye kireetedde abasawo bonna mu disitulikiti eno ey'Emityana nga bali wamu n'ekibiina ekigatta abasawo naddala bannansi ekya Uganda Nurses Union okwekumamu ogutaaka ne beekalakaasa nga bawakanya engeri gye bayisiddwamu bw'ogeraganya n'embeera mwe bakolera. Tewaliwo ngeri yonna omusawo bw'aba azze oba okukola ku night wayinza okubeera nti waliwo ka staff room oba side room ne ku wards tekuliko side rooms. Abasawo bali mu kwekalakaasa era bali bamalirivu okugenda mu maaso paka ensonga eyo bwenaabeera ng'ekoleddwako. Supposing tomorrow it is me, I will even tie my hand and sit and look at the patient. Will I have done? That is a silent strike. Akulira abakozi mu district eno Anthony Yiga nga yagambibwa okulagira basibe Dr. Balyayanga naye azze ne bawanyisiganya ebisongovu olw'okudibaga omulimu gwabwe. And now that the matter is going to court, let us all wait for the court verdict. Something that does not surprise me in Emityana. Yes. In Emityana, the politicians used health workers as a punching bag. Wadde abalwadde babadde bangi abaleeteddwa nga n'abamu bali ku bitanda basinda, abasawo baganya okubeerako kye bakola okutuusa nga munnaabwe bamutadde. Abalwadde abamu balabe tebaabisobole kwe kusalawo okudduka mu ddwaliro eddala ng'abamu balabiddwako nga batwalibwa ku boodabooda. Nabo bafeeyo kuba bajjanjaba babawenga notisi ng'obudde bukyali. Obubenje tebulinda naye tuli wano kaakati olabirawo ng'akabenje katuguddeko. N'ababatwala nabo bafuna omutima ogw'ekisa babawe ebyokukozesa batujjanjabe kuba Mukama yatuwa abasawo batujjanjabe kati ajja kuleeta kyewuunyo kigwe ng'omusawo bwe yawa okutuyitamu okutujjanjaba tatujjanja. Oluvannyuma beevumbye akafubo omubadde ne RDC gatta kaduumira poliisi Emityana Henry Kintu abakulira abasawo wamu n'abatwala ebyobulamu mu disitulikiti eno okusobola okugonjoola ensonga zino nga tezinnayeeyongera kusajjuka. Ti omuntu omu bw'aki tasobola kuweereza health center tu n'aba nga ali efficient oba amatiza abantu baweereza. Wetuviiriddeyo nno ng'abasawo bakyaganya okudda ku mirimu gyabwe nga bagamba balindirira ekinaava mu lukiiko nabo balabe kye bagenda okukola.